Ani yakokya? Nalongo. Yakola ati. Yangira amafuna nakolejjako akalungi. Alinonda kamotoka kange. Olunaku bwe lukeera osaana ne weebazaako Mukama Katonda Namugereka eyatonda eggulu n'ensi olw'okuyisa mu kiro. Olunaku olwaleero tutambuddeko ne tujja sayidi z'eno egayaza era nga emmotoka gy'olaba yessolosa, emmotoka eyo teriimu muntu mulala yenna okuggyako omukyala Sylvia Namutebi abangi gwe mumanyi nga Maama Fina. Gye bavuddeko twakolagako ku mboozi ya mwana munnaffe Miracle Gwe Bayokya petroli neyiba we, era ne tukulaga nga Maama Fina amuwadde obujjanjabi. Naye olunaku olwaleero tuli bamukisa gw'amaanyi nnyo ate nga tuli basanyufu nnyo nti Maama Fina teyakoma kubeera nga amuwa obujjanjabi, teyakoma kubeera nga ajjanjaba Miracle. Olunaku olwaleero ataddemu engatto n'ateekamu amafuta n'agamba kaŋŋende nambule ku mwana wange Miracle. Jjukira yamufuula mwana we. Maama Fina toyanziza nnyo, weebale omutima ogwo, era wano woolengera essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo nga tutuuseeyo ewaaba Miracle. Nsanyusa okulaba mukwano ebale kujja mami mukwano bulungi mukwano nze bulungi mami Miracle ali bulungi. Miracle nno gwe twogerako ye mwana omuto eyayokyebwa omuliro neyiba we. Abagoberera emboozi eno neyiba waba Miracle yeyayokya Miracle olw'okubeera nga embaata za maama wa Miracle zaasala ne zigenda okubeera nga zinywayo amazzi munnange Miracle ye yalufiiramu, era embeera yali mbi nnyo. Naye tuli bamukisa bulungi nnyo, tuli basanyufu nnyo nti olunaku olwaleero tusanze Miracle mwana wattu ng'ayogera, tusanze Miracle ng'asobola n'okutambula, naye era nga olaba embeera eriwo munnange gabadde maziga ate nga maama wa Miracle nga tasobola nakikkiriza nti Maama Fina akyaddeko mu maka ge. Kibadde nga kibwatukira, kibadde nga kubadde kwewuunya okulaba nga Maama Fina azze n'akyalako mu maka ga Miracle, ga maama wa Miracle. Era munnange tusanzewo n'omuyimbi waffe, omwana ono mwana muto myaka naye nga yafuddeyo n'ayimba akayimba akasiima Maama Fina ebintu byazze akolera eggwanga, akasiima Maama Fina ebintu abantu bazze ayamba, wamu ne Miracle mu luyimba muno yamutaddemu munnange, n'ayeebaza Maama Fina okuyamba Miracle. Kwegamba libadde essanyu jjereere, abamu era tuzzeemu ne tukaaba kubanga essanyu lijja n'amaziga. Naye munnange tusanze Miracle nga mulamu bulungi kati atambula. Naye goberera emboozi eno, laba emboozi eno, nkwegayiridde laba, kubanga kino nga wowulira nti Miracle, era Miracle kyamagero. Maama Fina aleese ebintu bibadde bingi nnyo, omanyi nga ye nga yazze okukyalira tajjanga lonsa. Aleese ebintu bibadde bingi nnyo mu maka g'aba Miracle, aleese ate azzeemu n'asasula treatment endala. Bannange laba emboozi eno ze muzzukulu akabajja omugeyi Ssebunya SB4 MEDIA tugusa ensonga neno katugirayo naye nga mami waffe toyanziza nnyo. Maama Fina tojjanga okwo. Maama Fina omutima gw'olaze bannayuganda, omutima gw'otulaze ffe nga SB4 MEDIA, omutima gw'olaze Maama Miracle wamu ne Miracle, kugendere ddala emikisa gikugoberere n'abaana bo n'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Bannange toyanziza omutima ogwo. Naye nga laba emboozi eno, subscribe, likinga, sharinga. Ekyasinze okunsesa Miracle bamubuuzizza kiki kyemba nkuwa, wulira we yazzeemu. Bw'onaateerwa oyagala ki? Oyagala nkugwire kiki bw'onaasanyuka? Oyagala nkuwa eki?
oyagala ki oyagala mmotoka ne bannange Miracle ngontandikidde mu jjiya Katonda nsimbukidde mu jjiya nnyabo oyagala mmotoka oyagala ugyevugira oyagala maama akuvuge oyagala ni akuvuga taata maama katusabe omale oliwo mami Jangu mami unaze jangu mwe aga. Mami. Musanyukira mami. Mwasa sokula. Ngambe tusanyusha okulaba mami. Waje. Kuja ku motoka. Kugamba wire motoka joyagala. Banna. Bayingireko mu motoka. Katonda wa. Mira kusoko jjo mubuuze. Akula ku motoka. Soko ku motoka. Oteke dotani demo kai yao tugenda genda. Bamala kwambaza blouse. Soko jjo mubuuze bakwambaza esaatu Miracle. Kati otambula gana mu motoka. Yasoko yambale bulungi. Soko jjo yambale esaatu. Bulungi bere smart mu bugatto. Kitegeera. Soko jjo yambale esaatu Miracle. Olaba etima ly'ensenyi. Kimangira bano yewe balumtira bulungi. Amina. Bannange kubasema. Amina. Yalifa kula omutemu ebintu. Miracle. Jangu tube wano. Soko jjo. Ngendo soko omwago mbuuzeeko. Mami akusituleko. Baby. Mami akusituleko. Kati ali ati. Yali mami Miracle ali bulungi. Ali bulungi kati. Naye yabadde alumirwa bwe yakulaba nga bakokyeza n'akaaba. N'agamba Miracle yasula teyeebase. N'asaba Allah mutaase. Miracle atereere. Okiwulira? Naawe oli musanyufu olw'okuba ogenda kutereera. Kyogenda kutereera. Bw'onaatereera oyagala ki? Oyagala nkugwire kiki bw'onaasanyuka? Oyagala nkuwe ki? Oyagala ki? Oyagala mmotoka? Ne bannange Miracle ngontandikidde mu jjiya. Katonda nsimbukidde mu jjiya nnyabo oyagala mmotoka. Oyagala ugyevugira oyagala maama akuvuge. Oyagala ni akuvuga. Taata maama. Katusabe omale okutereera bulungi nnyo. Kati onaakubuulire naye byazze okugamba kuba namuyise nga mugenyiwo. Akugambe kuba abadde akwagala nnyo yakuyiriza n'akayimba ng'akusabira otereere. Bambi ffenna n'atuyimbira nze naawe n'atuyimbira akayimba. Naye obadde omugamba kyona. Badde mugamba tagwa mu maanyi ajja kutereera. Ekitundu bazze omuyamba. Bw'alaba amawulire nze naye bwe naabe ku YouTube nnakaabe ne ŋŋamba naye yayaggyewo omutima ogunjagala ennyo bw'atyo. Ne ŋŋamba lwaki onjagala nnyo bw'otyo? Nkwagala kuba oyamba nnyo abantu ba Uganda. Wabazeeko. Engalo mukwateko mu ngalo bange. Wansubize basobola isaala. Saba Mukama Katonda awonye Miracle. Era n'abo bamutuusaako obulabi. Saba abasonyiwe. Amen. Tubadde ku mukyalo ono Miracle. Kati baatugamba nti bagenda kusooka kkaza mabwa gano kubanga mu butuufu bwa kyonna nze neewuunyizza nti mu butuufu Katonda alina amaanyi. Miracle abaamulaba gye buvuddeko mwamulaba nga tasobola dde okutuula
tasobola wadde okutambula. Enzija gye yajjamu mbadde naludde okiraba, naye kati essaawa zino atambula. Baatugamba siteepu esooka y'eyokusooka okujjanjaba omuliro guno gumale okukala. Siteepu ey'okubiri tuddeko ey'omumutwala ku kkoso okulongoosa emikono gye. Ndowooza mulaba emikono gyalemala jangobeko nga bw'okwata gyakakanyala gyonna. Kati alina siteepu y'omulongoosa omukono guno okulaba nga guddawo guterere bwe guti, kuba kitegeeza nti tasobola guvuunula bwe guti. Naye baali tebasobola mulongoosa nga tannaba kujjanjabwa kukalamabwa gano. Kati ndowooza ye siteepu gye tugenda okuzzaako. Ekirungi nti kati alya anywa okwawukanako na luli, era n'omusawo abadde amukolako abadde amukolerako waka, kubanga buli lwe badde batuula ku pikipiki nga tasobola. Naye kati mutusabire, tugendagenda ku siteepu y'omukono, tugendagenda ku kkoso baatufunidde omusawo tubuukinge tulabe nga Mira kadde ngo naye abeere ne chance. Mu kyonna kyeki ntegeeza abantu nti guno mutango. Manya abantu abasinga bakola ebintu nga tasuubidde nti kijja kubbulukuka. Eyakola Mirako ekintu kino kijja kubbulukuka. Bye bikolimiro by'osanga nti mu myaka nga 10 mu maaso ejijja myaka 3 kikwata omwana we naye n'akibeera n'abazzukulu ne bakifuna. So ffe twebaza Katonda nti omulimu gwaffe tukola omulimu gwaffe ogusaanidde, naye ebisigadde tubirekera Katonda kuba yasalawo. Ffe tusobola kumanya mbonereza muntu gye bayinza mubonerezamu, naye Katonda yasalawo. Naye nga Uganda yonna, ensi yonna, abantu mwenna ab'ebweru, mikwano gyange, abalwadde bange benkolako, abantu bonna aba Europe mwenna, ab'e Dubai mwenna, ab'e Uganda abadde bagamba naawe omwana Mirako aliwa, Mirako yafa, Mirako ki, Mirako waali ng'erinnya lye tasobola kuvaawo, ate era Mirako ajja kutereera. Nze nabagamba ngenda kufiira ku Nnaalongo. Abalala bonna bannema okufiirako, naye ngenda kufiira ku muntu Bayokya Mirako. Kooti yesembayo, waliwo ejulirwamu, waliwo eddako, waliwo ne kooti esembayo ya Katonda. Omukyalo ne banaamusiba emyaka 3 tagenda kubonerera. Tulina abantu bwe batyo mu society y'ensi eno, tine bamusiba nga bamusibidde bubbi bw'avaayo abba. Tulina abantu bwe batyo ndiga bamusiba ne bamusibira ogw'okutta bw'avaayo atta. Omusango gwa Nnaalongo b'okusalawo kw'oyo omukyalo yakola omwana ono ekintu tegunnaluba gukyalanda. Bannayuganda nze omukyala kwe njagala balabire nti Maama Fina alina omutima omulungi naye ate alina omutima omumalirivu. Ebisigaddemu mubindekere ekikwatagana n'omukyalo oyo Bayokya Mirako. Amaziga gali mangi nnyo, nange mwennyini yeeyama okubaako kyenkola naye sikisuubira. Naye olw'okubanga nina obumalirivu nasalawo ate nze nebaza maama we nti mukazi mumalirivu nnyo. Twatandika Mirako nga naye tosuubira kuba nti kyoteekamu ssente kinaafuuka kino. Okuva lwe twamulaba, abaalaba akatambi, abaalaba ku SB4 MEDIA, mwalaba ki omwana ono kye yajjiramu. Wakayitawo ndowooza ziringa nga 3, naye kati mulabe kikyali. So kakitegeeza mu myezi ng'ebiri Mirako ajja kuba addayo ku ssomero asome. Nsuubira okuba nti Mirako ajja kuddayo asome. Ate era Mirako ngenda muweerera obulamu bwange bwonna bwe nava mu nsi muno. Agenda kufuuka mwana wa Maama Fina, agenda kufuuka kugamba ndowooza ne paati y'ebyange Mirako ajja kubaako ne paati newe manvudde mu nsi. Libadde lingi nnyo. Mirako ntuuse nanga nti nze mami ntwala mu mmotoka, twala mu mmotoka ntuulemu onvugemuuko, ekitakkirizibwa. Nfunye essanyu mbadde simanyi nti asobola n'okutambula, okiraba. So bwe musanze nanga nti mami ntwalako mu mmotoka tulyoke tudde, kitegeeza nti mumalirivu nnyo, mukazi mumalirivu nnyo ate mukazi mugumu. In fact omwana ono mugumu. Bannange abaakalabako nakati kyemulaba omukazi ono mukazi mugumu nnyo Mirako gumulaba okiwulira. So nensanyuka nnyo obulamu bwange bwonna nnyo. Nze nsuubira okuba nti omalivu bw'alina ajja kusobola okweyimirizaawo yeetereeze. Muleke kuleeta bikolimo mu famire yammwe.
olwaliro omuntu ayinza okukola ekintu nga kino naga nti nkikoze kiwedde ne bakusiba era ne bakuta naye ekikolimo kisigalawo mu baana n'abazzukulu oba oyagala oba toyagala. Amaziga ga Maama Fina, amaziga g'ono omwana Miracle, amaziga ga nnyina, amaziga g'abantu, amaziga g'abeebweru gonna gasigala mu famire yo oba oleetedde famire yo ekikolimo. Bwe tuba tuyombye nti mbeera kubanga ne bisinga tuyombesa abamu abakyala baami nti njagadde bbaawo oba oyagadde bba wange tuleme kugattamu baana kuba omwana si yayita omwami ajja akwana omukyala. Naye ebiseera ebisinga kyevola nti abantu babonaabona tuddira empaana zaffe tuziteekamu abaana baffe ekitali kirungi kuba bw'otunuulira bane just bane mu nsaase ne mulaba nemedde ku mukyala oyo nti embaata enywedde amazzi ga mulirwana. Kati watya omuntu oyo wakoledde omwana ono ekintu kino mu lujjudde bimeka byakola mu nkukutu wakikolera kati aba yagezaako buli kimu nga kiganye naga nti kati kankizze mu lwatu. Tulina abantu ab'emitima kwegamba egy'obukyayi emitima enfufuutizi naye nga bw'omulaba oluusi omusanga na mu kyaki asaba omusanga na ku muzikiti asaala naye nga olutimatima lwalina tusobola dde dutegeera. Ensi yakyuka era ndooza senga oba nali Katonda nandizikiriza abantu bonna nenziramu nentondawo bapya ndowooza kubanga abantu balina emitima gy'otasobola. Omuntu abonaabona lwa munne, omuntu adaaga lwa munne kwegamba olina oba kakomera kanaba nga kamuluma omwana afuma kwegamba ebintu ebiri mu nsi eno buli omu asaana kusabira munne naye embeera si nnungi. Naye abatulaba nze Maama Musinguzi Miracle nina essanyu lingi nnyo olwaleero. Nina essanyu lingi nnyo simanyi nawe nnyinza ddiraga wabula Mukama yategeera essanyu lye nnyina ku mutima gwange. Miracle we yayokebwa yalagibwa ku mawulire. Omukyalo ono mami twamulaajanira naye si gwe twalaajanira ennyo okusinga naye we yalaba amawulire yavaayo n'ayamba Miracle era n'atuyita ne tugenda ewuwe e Bulenga n'awa Miracle ssente ezaatuyambako mu bujjanjabi okusasula amabanja buli kimu. Ewaka wano we mulaba leero we tuli mami ye yatuyamba okununulawo kuba twali twasingawo nga tuli mu ddwaliro ekiruddu ye yatuyamba okununulawo. Omwami yali atubanja ssente akayumba yali akatwala. Naye olunaku lwaleero nnyina essanyu lingi nnyo 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 lye sisobola kulaga muntu yenna okuleka Mukama yasobola okitegeera nti nsaba Mukama annyamba mpangaaliza omukyalo ono Maama Fina kubanga ebintu byankoledde biyitirivu mbutufu mbadde sikisuubira. Najja ewange tunulira we wafaanana naye n'asobola okujja n'akyalira omwana gwe yajjanjabye. Banaye nnyina essanyu liyitirivu nnyo 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 era mami simanyi na wakwebaza simanyi na butya bwe ntandika kwebaza simanyi naye nsaba Mukama ekyo nkisaba Mukama buli ku makya n'olweggulo annyamba akumpangaalize Miracle asobole okukulabako. Neeyanziza nnyo mami tweyanzeege byonna by'otukoledde mukwano. Ojjanjabye Miracle onunudde ennyumba yaffe mu butufu tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ani yakookya? Nalongo. Yakola atya? Yanjira amafuna n'okolejjako okulungi.
alinyonda kamotoka kono. Kati mami akuwadde emmere anakufunira akamotoka omwebaze otya n'okujjanjaba mwebaze. Mama. Wangi mukwano. Nyawadde nyonyo. Kale mukwano. Nalongo ayagala bamukole ki? Mama Nalongo ayagala bamukole ki? Bamukibe. Bamukibe. Kuba yakwokyera bwereere. Oba olimba si yakwokya? Eyanjokya. Mira ko bagamba olimba. Ye yakwokya? Nakukolezaako akabiriiti? Ayagala bamukibe. Kwewaayo bakuyita kwewaayo kuba akyalina emitendera mingi, sente empitirivu nnyo, naye nsuubira okuba nti sente tesinga muntu. Ate osanga Miraka ajja kukula nsasule. Miraka ajja kukula afuuke dokita, afuuke omuntu omulungi, agende Bulaaya, nange ontwaleko Bulaaya ontwaleko mu mmotoka. Miraka si ekyo ajja kutereera. Aleko SB4 MEDIA tugusa ensonga nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya. Tukwaniriza nnyo ate nate olunaku lwa leero tuzze okubeera tukola follow up ku mboozi eno. Emboozi eno twagira bagwako ku SB4 MEDIA nga mami waffe omulungi adduukiridde Miracle. Era emboozi eyo nga si kulimba yekyasinze okulabibwa ku page ya SB4 MEDIA eya Facebook wamu ne ku YouTube. Kansooke nebaze mami waffe olw'omutima omulungi. Amina. Munyoli otya? Gyendi mukwano. Miracle tuzze omulambulako. Tuzze omulaba embeera yali yakazigizigi. Mu kusooka ne neebuuza Maama Fina yenze naye mu byonna mumulaba ndowooza atambula, ayagala kuyingira mu mmotoka nga bwe mumulaba bwe mutyo, ayagala kwesogga mu mmotoka. Naye nga emboozi yali y'amaziga nnyo. Abantu abagiraba nange kennyini yagikwata n'enjeditinga, nagikwata nkaaba nagyeditinga nkaaba. Era olunaku olwo salabikira mu bifaananyi. Gwate wakaaba amaziga amangi ennyo agayitawo. Bukyanga oyamba, bukyanga tukola mboozi, eno emboozi yali y'amaanyi nnyo. Yalaga wala. Era okuva ku olwo abantu bambuuza Miracle ali kuki? Mami Miracle yafa? Mami Miracle alitambula? Mami kwegamba mbadde mu bibuuzo bingi eby'abantu, kino kyampitirirako ne kiyita bwe kyandikomye. Sebunya kyampitirirako. Omwana baamuleeta nga tewali paati oyinza kukwata wonna, kubanga oli yamukolezaako kabiriiti. Kabiriiti. Tereeza omwana omutongo oyo ng'omuyiyeeko amafuta yenna n'okoleeza akabiriiti yenna omubiri gwonna nga bwe mumulaba. Nali simanyi nti bwe naakya ku makya ng'omwana nazzeemu okutambula bw'ati. Kama wa buyinza. Katonda wa buyinza. Naye naawe omujjanjabi oli wa buyinza. Katonda bw'akuteekako feva y'obujjanjabi, ekyo nkibagamba bassebo ne bannyabo. Katonda bw'akuteekako feva oli ne bw'alwana, neebaza Katonda nti bukyannyamba kati nsusiza mu myaka ago. Naye sirina SB4 omuntu gwe nali nkutteko gamba nti ŋŋenda kumuyamba nannemerera. Kitegeeza omubiri, emikono, emimwa byonna giriko feva esobola okuyamba omuntu n'omubbululamu. Okay, mami, ennaku zino kuva twakola emboozi ya Miracle n'amawulire wagawummulamu n'emirimu gyonna ogiwummulamu, abaakufunanga ku mikutu gwa WhatsApp kuba ku Facebook toliiko, bagamba nti olinganga eyasiriiramu, olinganga ekigwa ekiri kikyakulimu era tebakyakufuna naddala abalwadde bo abali ebweru. Kati kiki ekiddako? Kati omutawaana abalwadde b'ebweru mbakolako Monday up to Monday, mbeera ku balwadde b'ebweru kubanga ab'e Uganda mbakolako lwa Sunday. Naye omutawaana abantu bange ab'e Bulaaya bambi bangi. Oli bw'akuweereza WhatsApp ayagala omuddiremu awe obudde obwo, era bw'ayagala omujjanjabi ayagala omujjanjabire mu kaseera ako. So ntera ogamba abantu nti oba nsindikidde WhatsApp kiwo time
sindika WhatsApp oba kuba ku nnomo kubanga olaba waliwo abalwadde bawa ne Uganda ate abagala okwefula ebweru ab'ebweru ne baweza ku WhatsApp kati WhatsApp ne zibeera nga nnyingi nnyo mu sekondi 5 nyinza okufuna WhatsApp nga 15 kati ate nze alina okuddamu kuba abantu beetaaga ddoboozi lyange ensonga y'abafere ogimanyi n'olwekyo abalwadde bange ab'ebweru mbategeeza nti nzijanjaba sisirikanga naye lwokubanga payini mawulire ge nalina omuzamu naye nga kansooke ate nzituuke na Miracle naye ng'okujjanjaba nzijanjaba buli lunaku ndisiivinga abantu b'ebweru buli lunaku nafunako essimu ezimu nga zigamba nti bwokuba essimu ezali ku screen bwesigwa ozikwata naye ndooza Jennifer yakwata naye munsaasire SB4 munsaasire banna olaba omuntu abeera ku office n'aba ne secretary naye kati Maama Fina ate njagala mbategeezi bassebo ne bannyabo essimu ezolaba eyana mu 5 kinana mu 4 kagamunya ne 0782951721 essimu ezo zikwatibwa ffenna abantu basatu tuli bantu basatu Mariam nkoze naye emyaka 25 tujjanja abalwadde Jennifer nkoze naye emyaka 17 kati bwakulisiivinga toga nti anjaga kugenda Maama Fina mwennyini artist naddala ab'ebweru bw'oba tokakasizza kuba ku video call olabe nti Maama Fina kuba abasinga babadde nga bali abafere baba naye kati yogera ne Jennifer omugambo oba Mariam ombuze Mariam ono mami katayimu kema nfunyeemu nenkola ki nemba receiving nemba kwata ekirala bw'okuba essimu ng'omanyi kubanga baladde b'ebweru tulina level mwe tutuuka nga tukyakozesa ddagala tulina enkola gye tukolamu amaanyi ag'enjawulo manyi abantu abasinga bw'okyogera nga abafere bakibuukira okuva ku lusozi walusi nga bakyogerera so buweereza ekifaananyi bwe mbaga eweereza ekifaananyi buweereza amannya go ntandikirawo kebera kubanga jjukira SB4 abantu betujjanja balina ebizibu balina kye bayita ebisirani balina kye bayita ekikolimo balina kye bayita emiteego kwegamba otwala obudde bw'omuntu okumujjanjaba n'otateekamu masimu n'owa ekyo ekizibu ky'obudde naye omuntu y'omu ayagala omuwa obudde okwogera naye omuntu y'omu ayagala omuwa obudde okumujjanjaba otegera ensonga ezo obigatte bibiri ekitasoboka mami nga bwe nkuweza tonzizeemu naye nga tejjukira obakolako kiro kyonna nze SB4 seebaka okuva ssaawa 3 mbeera ku baladde b'ebweru teri kintu kimenyanga baladde b'ebweru ate omuladde w'ebweru n'omusaasira nti aloga omulwadde w'ebweru yeeteesa baba n'ebizibu jjukira baba tebalina be banyumya nabo stress eba emuli bubi ayina pressure y'amaanyi abantu banoonya empapula zaabwe oli zaggwako baagala mpapula baagala butuuze yasiraanasiraana ddeeyo oli abaddewo omusajja abadde naye babadde nga alina mwannyina amwawukanyeeko from nowhere biruzi oli akola ku mulimu bamukyusiza kwegamba balina ebizibu ebyenjawulo era nagamba nti njagala tutegekeyo omusomo lwaki ddala abantu balina ebisiraani ennyo byeyongedde nnyo ye lwaki abantu b'ebweru basinze ennyo okuloga okimanyi nti abantu b'ebweru basinze ennyo okuloga tugenda kukiddira musomo mulamba tugenda kusomesa omuntu abonaabona ddi kubanga abantu bali mu mbeera gye balowooza nti gye bandisaanye okubaamu gwakola ku TV oli mu mbeera erowooza nti nze nasomerera obwamawulire bwe nina okaddiiramu omwezi ofuna emitwalo 4 eyagenda ebulaaga nti kasita nalinnya ennyonyi kiwedde kati ne bakuloga nga kubalogako balaba olw'okubanga ofunayo pawundi 10 pawundi emitwalo 2 naye ne weerabira nti eyajja ebulaaya n'amala emyaka 2 afuna empapula yazifuna ati abantu b'ebweru balina ebizibu SB4 eriyo omuntu omu eyambuuza n'angamba Maama Fina ogamba nti abantu b'ebweru balina ebisiraani kati senga ninnya ennyonyi nga yalowooza gwe mukisa gwe yes ne mbuuza bambi walinnya ennyonyi nga kirungi nnyo bale girinnya oli wanti ndi mu Amerika mbuuza maze emyaka emeka maze emyaka 9 Maama Fina ekisiraani kirinnya ennyo ekisiraani tukireka endowooza y'ekito nambuuza emyaka 9 gy'omazeeyo sooka ompe ky'obala nga tewali nembuuza mu famire yewammwe njagala ombayireyo abantu 5 b'osinga be mwegeraageranya twayogera okumala essaawa nnamba yawunziko akaaba nti ekisiraani osobola okuba nakyo era n'olinnya ennyonyi n'oyambuka nekikukomyeeyo n'obeerayo emyaka gyonna ku zero so ekiŋŋambisa ekyo kyeki nti abantu b'ebweru bwe mba mbajjanjaba nteekamu nnyo obudde n'amaanyi naye ate abantu b'ebweru beetaaga nnyo ate osooka oyogere nabo oyogere naye omuwe tayimu mwogere essaawa 2 ku WhatsApp
basebo ne banywa mbegayiridde bw'omanyi nti ensonga zo ziwadde Maama Fina ziwe Maama Fina omulekere time ekkolako zimuwe omulekere time ekkola ki topapa ekyokubiri nze engeri gye nnina ndowooza bankiyite oba nakizibu nti nfuna bakutufu nga baggwayo dda kinanga omulwadde woonogenda mu bukiriniki noonya ku gundi ewanga oli atambula tamalaga nti kati eno ensonga ngiwadde Maama Fina bwe gugu gwe pulezidenti kati olwokuba gwe pulezidenti akuwadde obuvunaanyizibwa bwonna oba eddagala olijjawa oba olijja mu Mbaasa oba olijja Tanzania oba amaanyi ogasigukulawa oba wejjako gago naye ng'alina okukola ki okuwona maama wa Uganda bakuwadde obuvunaanyizibwa obwo kati ebyo byonna byonna oteekamu obudde n'amaanyi kyevula nti obudde bw'essimu bwe ngikwatako time okujjako ng'ekizibu kiri agenti nnyo Jennifer naga nti nkwegayidde omukyalo n'Uganda naye bw'omwami ono kola ki Uganda naye bw'oweereza eddoboozi nkiddamu okwewala abafere wuliriza eddoboozi lya Maama Fina kuba teri atalimanyi eddoboozi mulimanyi okitegeera ne bw'oba oweereza Jennifer n'abikkula takkizibwa kubikkula ate kuddamu nze alina okukola ki okuddamu ekirala omuntu awana e Uganda naawe toweereza WhatsApp bannange munatutamya WhatsApp kuba direct oba situka gende bulenge wa Mafina tewali atamanyiwo Mityana Road nobeera mpaka mpeno gange ne Mafina bakutuusa n'omutaka kasooke mwezi eddoboozi ogenda okulira Maama Fina muzibu okulaba ogenda okuza Maama Fina jjanjaba bagagga Maama Fina maama yajjanjaba pulezidenti Maama Fina tatuukikako Maama Fina okumufuna osobola kusasulayo bukadde omenyeka n'ekizibu kati ogenda okutuuka ewa Maama Fina nga wavundavunda dda so n'olwekyo mbasaba baladde b'ebweru nti embeera nnyingi tubonaabona naye tewejjanga mugamba nti ebyange byakoma mbeera munesuubi eyo embeera ejjirawamu ne ku Nnaalongo ono nawana omwana ono Miracle gwe tulaba nti ekintu ekyo omukyala kye yakola Miracle kigenda kufuuka kalondoozi mu myaka gyonna kikwate omwana n'omuzzukulu kibanga kikolimo Nnaalongo ayinza n'okuvaawo enkya oba n'agwa eddalu naye eddalu lyagudde lijja kuwona naye mu myaka nga 3 abaana n'abazzukulu balina okugabana ku maama jjajja waabwe kyeyakola ogenda n'ofuna omulwadde n'agamba naye Mafina ŋŋanza ani andoga ffe twakulira maka ga ddiini ffe twakula na sapuli twakula tusaala ani andoga naye nga ekintu ekimutawaanya kyajjajja wajjajjaawe yasitula ekitambo n'akireeta mu maka najje n'afumba nakyo era ne jjajja bwe nakkiriza kikolera emikolo kibawa obugagga kubanga bawudde nti famire ya gundi mulimu ssente bwe bamala okitegeera nti ono yaleeta ekitambo kibawadde obugagga ne badda ku sapuli ne bakivaako bagenda okuzaala gwe kitaawo oba maamawo nga waka waliwo ddiini nga bazimawo na kyakya awali naawe ogenda okuzaalibwa nga waka olabawo ddiini naye ng'emabega eriyo ensibuko ti maama mune nze sirabangako waffe essabo sirabangako waffe alina lubugo sirabangako nga ekikole muki olina akubuza Mafina ani andoga nze wali yabuze nanga lwaki tombuyira andoga ne muga sijja mugamba olw'ensonga kiri mu musaayi kyetabise gwe n'okola gwa kujjanjaba amala okuwona okujjawo nga kiri agenti nga bwenaagamba nti omulogo nti oba mujjawo yakola ekintu bwe kiti kyosobola ogamba omuntu ti gundi omwegendereze oba sengaawo naye waliwo kye tuyita ekikolimu okusasulira omutango tuguyita na mutango okiraba nga senga wasengaawo alina ekintu kye yakola n'akikola omwana wa mwannyina gwe yakikola azadde abaana n'abaana bazadde abaana kitambula ojja wira nti waliwo mu famire mwosaani baga nti famire waffe tugamba mwalimu empewo n'empewo zaabula awaka waliwo ddiini ziba zaalagawa ziba gyezinga oyinza okugaana kibuyaga okukunta bami wantuzza kulambula ku Miracle otubulidde ekidda kubagenda mulongoosa otuddemu awo kuddayo ku mulongoosa sikiini akyalina omulimu munene Miracle akyalina omulimu munene amabwa siteepu y'amabwa eyo yeewedde tugyoneddemu ku mpisa esuuka milioni 15 nyingi nnyo then siteepu ate neyo okulongoosa ate yo eri very expensive nnyo ekiraga ewala bagenda kuddako mulongoosa olususu kulongoosa amagumba gano bazeewo levo ndowooza bajja mulongoosa emirundi nga 3 Miracle ajja kutereera
nyina essanyu nti ajja kutereera kuba kati kyemulabe naawe SB4 kyolabye kikulaga nti ajja kukola ki kutereera. Okay mami obako obusembayo bayibuli egamba osonyiwanga tusabe mama Mira kasonyiwe neighbor we. Nze ebiseera ebisinga ndi mukyala wa kisa naye ebiseera ebisinga omuntu bwannemerako nina obumalirivu obukola kyonna kyensobola okukola. Sisobola gamba mama Mirako n'omundi n'ogumu nti asonyiwe omukazi oyo ate nange mama Mirako ne bwamusonyiwa nze sijja musonyiwa. Tulina okulaga abantu abo mu society babeere nga kyenyiza okukendezaamu bwe butakwatibwa mwana we baana be kukifuna naye nze eno omulimu ogwange nga bwomanyi ogw'ensaasi ogw'ensaasi nina okuteekamu asula wano alogotane asula wano olumwabu lw'emirembe agende ng'amangamanga agende yeetaaga bw'atyo kibi kigwana wala. Okay mami akanamba k'essimu nga tuggalawo. Essimu za Maama Fina ziri 2 bannange mwewala ebifo ebiteekako ebifaananyi Maama Fina biteeka kuŋŋanyirira Facebook siri ku Facebook. Maama Fina omufunira ku ssimu zino 2 esooka 0772 45 89 64 eyokubiri eri 0782 95 17 21 eyo gyensembezaayo ya WhatsApp bw'oweereza eddoboozi oba weekengedde nnyo engeri y'abantu gye bababbye ennyo ate si kuba ku video call bw'omala okundaba bw'oti jjako mbwire ekizibu kyo. Ate mukozese ku voice note enyimpi naye gwe n'olikodinga amaloboozi kikumwatana eri abaana b'omaanyi bannanga abaana mami tweyanziza nnyo tulina okujja ku musomo era mu nnaku nga 3-4 tujja kuba nga tukomawo n'omusomo gwaffe guli ku lwaki abantu b'ebweru basinga okuloga. Nze muzukulu wakabajja Omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA. Subscribe, likinga, sharinga ka video kano katuke ku buli muntu. Beera bulungi weeraba.